Popin Media. Bwe tubeera n'enkiiko zino ne tubakubye tukkaanya Amos Lugolo yabadde afuba n'atuukiriza. Ekyo kyekimwawula ku bannanga abalala omulimu gwabwe kugamba nti Amos Lugolo byono tumusiga tutya enziro naye n'adiba olidde era asuubira wesibeera bwe bajja wano nga basiiga ki enziro nga bwe basobola ne bavuma obubbi ne bakola ki buli kibi kyonna bakiteeka kwani kunze naye mwemanyi nti mukimanyi nti omuti ogutaliiko bibala teri agukuba ki konyogo mukimanyi naye ekyewuunyisa nti bwolaba oba olaba temuvuganya naye nabo nga bali ku Lugolo bibakola ki bakomerera. Kakati ffe ab'ebusaana n'entenjeru North yonna ffe essira lyaffe tetugenda liteeka kwamu, essira lyaffe tuliteeke ku oyo atuweereza obulungi. Kubanga mundaba wano byensuubiza nenkola wano ate n'awalala nabo bikola ki bibeerawo. Kakati tunuulira ekizibu ky'amazzi kyali kibunye buli wantu wonna, naye buli kyalo nateekako nayikondo, ezimu zirina nayikondo mmeka 2. bwe nabimala neŋŋamba nti ate n'amazzi ag'emidumu tugatandike, era ekisanja kino kinaggwerako nsuubiranga constituency yonna enebe bunye amazzi agaki ag'emidumu. N'abataliiwo mubagambe nti yayiseeko wano era twagala okumuzaayo, si bwe kiri? Asobole okukola ebyo ate kati bye tumusabye, kubanga bye byetaagisa tebiyinza kuggwawo, wabula abayinza okubulawo beebo abasobola okubatuusaako emwagala. Mwafiirwa emyaka mingi nnyo nga bemulonda bambi bakusaaki embuto zaabwe, kubanga balinga bava walala bitundu birala ebitali wano waffe, owulidde ne bajja wano okubajjamu obululu n'ensimbi ne batwala ne balya. Nze bannange zimbi amasomero, zimbi amalwaliro, zimbi enguudo, okoze buli kintu kyonna okulaba nti ensimbi gyenfuna era nkola ki nkomyawo, muzikubire eddala zange. Ano ne ku mulundi guno basuubiza nti ngenda kukola mpeereza ebintu bino bye munsabye. Amasannyalaze okuganyikiza bitundu ebimu asonze eno n'eno, eyo tujja kulaba nga tubunyisaayo ki amasannyalaze. Ekisanja kino amasannyalaze tulina we tugatambuza nawo wangi, eyo yonna bujuki eyo tewali ki